Welcome to Kenya. Yo, this is Kenya. I've never been to Kenya before. In Kitale. But I passed via Kapsol, Swamp border. That's the Kapsol, Swamp border. Up to Kitale. LSC. That's where we went. Ya kwa hii sawa. Wacha ndakuangalia na. Kale webale jogenda maaso n'okubanga otugoberera nsubira muri bulungi agange nze waswa Emmanuel program eno kutusibwako Biva Organic Access Building Rubaga Road Dr. Omukugu Biva musawa janja ba pressure sukali ulcers obesity byonna endwadde zonna ezekuusaawo ng'omukubire kusimye eri ku screen yawo ku mabbali n'erinnya we eri abasinga mugani mukuyanja mukube ku ye eriko n'erinnya lye mugere ne Biva aliko access building Rubaga Road ku Facebook page zonna ojja kuba omu accessingira ddala program eno gye nkoze ngikoze nsinzirira Kenya era abantu b'e Kenya nja kubabuuzaako nti watu wa Kenya wanasalamia wanasema habari za Kenya uko mzuri. Then at the same time let me dedicate this show to all YouTubers in Kenya. That is our friends who do YouTube in Kenya, the likes of Dimwanga and Miss Trudy and others, the Marika. Since we are doing it from the land of Kenya, I really appreciate the good work you're doing of promoting Africa on the African continent. So this segment is for all our fellow YouTubers who are in Kenya and East Africa in general. So thank you so much for the good work you're doing to promote Africa, East Africa, because guys in Kenya always focus on travel shows. Kale, tukomye kati kutegera obulungi. So ekirala nja kwebaza family etukyaziza family y'omukyala Esther. Tuli Kenya akatundu bakayita Ujame. Bwetusinzidde era ng'ekituleeseeyo zaabadde nsonga za Nabirye. Nabagambye nti bane tugenda kulumba nalo. Era bwe njogerera tutuuse maka okulabika nti tutuuse. Yesu sina muzindaalo nagwera bite Kampala. Wanyisewo? Ng'onyenya omutwe. Sina na maani kwogera. Tolina na maani kwogera gaa buliddewo. Ngeri. Wanyisewo? Tomanyi. Kuliko olutalo. Lwakola lutya? Lwaggwa. Ng'otuuka ng'ogamba kangendeke Kenya. Nabirye kiki wali olowooza naye sooka ombuulire. Tikati omanyi nti okuva edda nsaba kuba bulungi. Bulijjo osaba kuba bulungi. Nange mbeereko nessa. Ate olwedde oba abagibuli. Yes. Kyogamba nabadde ze kulwisiza nnyo nga ngenze mpola. Nze manyi oba byali bibi oba byali byabali abalalaze simanyi zinagenda okubeerawo nga Edward aleeta simu atubasindise kuno sente. Mitwala 3 musa. Ensi njagala ogigambe. Emboozi eyo ey'okusindikira sente kubanga namala ebbanga nga sikomyewo. Naye nga abantu bakyagoberera mboozi eno. Ogiteekate kwali mpanvu. Kakati seba abasajja bano abadde okutwala obamanya ddi era mukwatagana ddi. Nange bankubira bukubisi. Yogera ku ddoboozi tuna muzindaalo. Bakuba bukubisi. Kuya Edward. Ne bagamba batya? N'agamba ati abanga bafunyeewo ku chance. Osobola n'ogendako mu nsi endala n'omuzaako ebirowoozo byo. Ati kale katukiremu akade tugenda kutuma waayiwaayi ajja. Nindowooza nti abantu oba kituufu ogenda okulaba nga waayiwaayi tazi.
sera ne kiyitawo bakugamba nti oyagala okubeerako obulungi omuze ku birowoozo no bagamba nti ye obakuleko omusize bweru ne bagamba bagenda kukola batya bagenda kutuma ati tugenda kutuma wayiwayi ajja kukimeko yongera ku ddoboozi yongera onnyawo ningamba kale naye nalabanga wayiwayi tajja ngayita akaseera kabbanga kyeko omwezi namugamba kuba Easter yali ya 18 ate oyo omusajja n'abayogera naye batwali mwezi gwafu kyegeza birudde program ebadde weeri baali bakigambako dda nali neebase mu nju mpulirira omubiri gulumalumamu era bwolaba embeera zange siina ssanyu ekyo kyo nkimanyi njagala kyose kutudde wano kuba abantu basinga okagala okumanya ogenda okulaba nga gwogambye nga tajja nga tajja akaseera alikayitawo kayitawo ddala mwezi nga gumu agenda okulaba Edward nga Easter yawedde jjo enkeera Edward ajja waka nampita nasanga nebase teekamu kumanyi yese byakusanga bebase mugambo waayo Edward buzibu ki lwasindise kuno sente zo mbu za transport nga zikusindikira amanya go gamanyi tugamanyi asindise sente ezo yani ati nange tambulidde naye mbwayogerako naye mpulira kale jegenda atubejjawo tugende ndi siina maanyi njagala kola ki webaka ugenda ddayo Edward naddayo mpulira nakoma ku ssaawa 3 yes ziguluma siri bulungi atubejjamu tugenda ne Edward netukoma netujja mu katawuni kaffe nga bwewakalaba naye nga embeera zange si nnungi nagenda okubeerawo nga simu ekubirwa Edward badde mbamukubira message ogirabye Edward ati njirabye naye ovubuka omulabye ati mulabye wuuno wano waali timuntu nga bakuwa simu Nabirye oli bulungi konze ni bulungi esente za transport ozirabye konze zirabye naye ojja kugenda tinjagala sani jagenda kale kankuwe namba y'omuntu gwogenda okwasaganya naye akuwe plani mwogerezagane naye abenga otuuka nga bakusimba namba nga tunyumira era nawudipinga obipinzi nakuba Nabirye konze wangi gyoli bulungi konze analabye sitoli zo zoona konze naye ekiba kisoboka walibadde wali omutima omugumu ojja kuba abantu bangi bajja eno ne tubakwatirako ebizibu byabwe oyo gwogera naye gwe namba eyokubiri gye bakuwadde akuga kirina buzibu naye kati gwoli luddawa ati nze embeera eno Nairobi naye nkwataganya n'abantu bangi oyo enyini gwogera naye yakugwawo bweru nina abantu benkwatireko emirimu gyabwe bizibu byabwe abatalina bujulizi naye kati gwolina obujulizi bujulizi kyo wakizola nga yani oyo kyekisooka nsiagala soka emmanyi nga sinaba nga tewali gwemanyi kwaba babiri yakugamba munonyi wa bujulizi yandabako obujulizi ebyange biriko obujulizi maama nya tebyakiwa nti si bya bulimba si bya kutetenkanya gwoliko obujulizi tugende maaso kale kyekirina buzibu njakugamba nga nzija najjako simuzi olwedde nali tisiri mu modu zakwogera naabo nga embeera zange si nnungi era navaawo nentandika okukankana nga kyekikankanyamu awo simanyi
Edward n'agamba nkuze waka ati rero nga kiki nti simanyi nange Edward nti naye sooka omperekereko ntwaleko ewaka kati ewanti eri waka wa muzeeyi yabe ku muganda wange twali tugenda ewa muzeeyi muganda wange teyaliiyo tukomawo Edward n'agamba kangende kugulireko ako okunywa konze saagala nimugamba nti naye Edward omusajja asindise sente nze timumanyire tisisinkanangako naye naye anjagaliza emirembe naye simumanyi agikwagalizanga ani oyo tajjangako eno wadde naye enzogeragi laga nti oba alumirirwa nimugamba nti basindise sente naye tulabe message eyeze oyinza oba kuliko erinnya ekyo walisoma kwaliko linnya ki nsoma ku message nga kuliko ani Mark yongera kudogoza tinasoma message ng'eriko Mark asindise ntwala 3 kati omaze okutegeera bulungi nnyo oyogeddeko n'oli akugambye nti yabeera waayambera gwakulabeko okumuzuula muzuulanga nsimbuka nga bamuyita Mbazira okay kakanyala ombulire programu ey'okuva ewaka etandikira wa awo nyininyini gyatandikire wasiibula ani wagamba ani ng'osiibula omaze ofuna 3 g'abasajja okuzeeko n'essimu otandise okujooga ogenda obba obulungi odeke bwavu musajja gwe bakuneerabira wandibadde musajja mubi nnyo naye wadde wanneerabidde eddeera ate awo wandibadde wankubidde kasimu z'owo waningambye Emmanuel oli wajja nkuye kati Emma olugendo ngasimbula nti njagala kumanya wali bamaze okuwasa tugabe kitegeeza ogenda kutambula agasatu gamalako ewiki namba nga olugendo omutya wamala wiki namba ng'oza ku lugendo kati oguma otya okusimbula okuvaawo kuba wavaawo lwakutamba era lwakutamba njagala omanyaawo bino byetwogera simanyi yenafuna bugumu kuba nali ntidde olwasooka era okuva basindika sente ninjogera nabo tebaddamu kunkubira ne bangamba nti gweosootinge wonaalaba embeera nga ejjira ekunyigiriza nga bakuwa omusaayi gw'ensimbi era ensimbi eno n'obeera ng'obuguumiridde bwinamu ekyasatu ye ng'okyabuuza kyalo era mbuuza ndabikira okuba n'amala Nabirye bwakwata mu 3 awo n'olaba nga tukyalina bweyagala kumanya laba 3 ago gabeera ku ssimu ya Edward nga kugali gabeera okwo nga tuteekayo na birowoozo byange ng'ogatya ngatya naye simanyi yenajjira ninfuna obugumu ningamba Edward okimanyi ekyalo kino wogera bwezi bwenda ogamba otya nti Edward okimanyi kangende oba nfa kangende nti obwe nagamba Edward weewaayo ofe Edward n'agamba ati nkubuulire tolina gy'olaga okujjako tugende wa taatawo baganda mpulira maamawo bonna amaze mala okubategeeza nze leero sigenda agenda naawe ogenda wekka genda wekka otegere nti ogenda Kenya oba Kenya banaye njogedde bwe naye tuli Kenya tusinzidde mu kyalo Ujamei gye tusinzirira era nga tuli mu kwano gwaffe yatuleese eno ku kyalo bamuyita Esther webale nnyumba ndi okutuyamba omukulu olesibu gye tusinzirira emboozi gikuwa tugijje ab'Uganda muli mutya sinzaga ab'Uganda tubalamusiza waka tuli Kenya Edgar tetuli Kenya ab'Uganda bali batya bulijjo tusinzira gwe ntubuuza ab'e Kenya kati abafa ab'e Kenya muli mutya wano okumpi kakati Edward yakugamba zitagenda kuwerekera kukuleeta eno Kenya kusooka ogenda ddala Baganda otyo obalaba nagaana
era uyu muganda wange gwe najja naye eri wa yajja lwampaka nali maze omugana nti saagala nze ngenda omuntu omu bwati Edward oba agani zikangenda atya omu wagana osibula baganda itata ningamba nti oba tata muli yanegana maso g'abantu ana tagenda kunkubirayo ndi omaze obeegana onaaba wetegeka nga olwo ndi mukwetegeka olwava ndi mugamba Edward mpa sente zengende pesa tugambe jako nze ngende ati neda sirina bwenkuziika njakwagala Edward yagamba mpulira ati kati wano leero oba lufa alufu naye wakuva olwakuna olwokuna Edward naluminyamu sabe nasoloza nagenda buli nga gwamanyi nti muntu wange yagendayo namugamba Uncle Edward oba mwe mwagala mufune omuntu omu ayerekere nabi naye nzigenda amutwala ku luno kuba yagenda eyamuwa sente simumanyi jagenda simumanyi aba Edward ye musajja oli abira nani era yanafe yakisuza yabira ne ye mukuru wa Nabirye briefly babira naye kati yebera naye bazo kubaawo kyankala nyi omujako sente mukyako tushako byawo yagamba buli omwadire kati bigenda bitya ati kati nze era namalizanga sikwataganye na baganda bange no balika kati waliwo muganda wange yali omugezigezi n'agamba ati nabyo omugezi bakutya nabo ajja kwegaya agende ekyokola Edward jako sente ezo zinto simanyi ne bagenda nga bajjako sente nga ziba muganda wange na muganda wange akuba eri ewa maama etwagenda ne basindika brother wange omu najja bagenda okubeera awo nga bankubira akasimu ati omaze okwetegeka bambazira ani Edward koze ati jangu nona sente doje bako setting ogwamutula tarana kunegemerera tiniza kulemeisa badinga ngomuti wewe unyamwa wachero lyakunze nnyo mpulira ningendayo nagenda okutuuka oli brother wange noli Edward genda no era sente ziwadde brother wo ngende mfune pichi ngende igala wawayi wakuyesimu akwagala we muvaawo wayiwayi yali akubye essimu nga kwetaaga ngende nsooke era naye namuyitiramu wayitiramu wayiwayi wabimunyumiza namugamba nimubuuza nti wamanyiko ogambye njagala nnyo okusobola kuba tuleeta okukiryalinga muno kutegeera wakubira wayiwayi essimu bwewamukubira essimu n'omubuuza ki ayangamba ati jange eno ntugenda nangamba ongambye etugenda ani yakuyita wayiwayi akubuuza era nimuyitiramu naye lwakuwa sente konziye za transport konziye nimubuuza nti oba omanyiko ekyo teyakinziramu wabuuza oba omanyiko yagamba atya teyaddamu yasirikawo busirisi netugenda mu nsonga zaffe eza interview gye mwakola kati awo mumaze okukola interview mu byogedde osimbula muganda yakomyawo ku Busia bwotuuka Busia wayingirira wa olwatuuka Busia wakwata kaboda ni muganda wange nakwata boda ki ne batubisa batwayitira mu panya ne futukira wali bawanyikize sente ku checkpoint webakozesa sente Felix Biro ni tuse zange lwava wetipa tambula okuva wano nawali mu maaso wali ngasanga basi botuuka ku basi ngandiri muganda wange wayina sente z'okuwa basi naye nazo okay n'ogirinnya
Nesasula kodi banzijako enusu 18. Eza Kenya. Abafu 18 olwe Kenya gibere emitwalo nga 7. Rafule kubanga 10 lulimu emitwalo 3. Then milioni 8 ngebe ekitundu. Gibanga 5 n'ekintu. Kakati awo musimbula. Mubasi embere ali etya. Era embere yali mu basi. Abalimu nga boogera ennimi z'entasi. Ndorategeera. Yes. Bwe bajja nga bajja gyendi ne bansaba ssente. Noziwaayo. Nziwaayo. Kati awo nange oyogedde okyayogera n'omusajja oli Mbaziira. Awo Mbaziira bwe nayingira basi nayogerera naye eno out nga sinaba kuyingira mweri mu Kenya. Nagamba bw'otuuka genda olinye basi, otuuka kwewa basi omuwe namba yange akubire. Wajiwayo nakubandoza yakuba lwaji oli natuuka ningamba oli kondakita nimuwa namba kuba bambuuza ati olina gy'ogenda nti olina namba ye nti ati gituuka banjiba wanga bagijja. Nimbagamba ati naye agambe bwentuula mukubireko. Yes. Byagako nze saabimanya. Nze natuula butuuzi. Nosirika. Netambula. Awo teyaddamu kuba ku ssimu. Okuddamu okulisivinga ssimu. Alisivinga yiyo. Walisivinga yange? Sebo nga ze tewansiibudde. Nga wayo olowooza akyawo nga bwekyaye. Nga nange wankoowa. Olira nali manyi nti ekintu ekyo oba wakitegeerako. Walinamu ekirowoozo nti mbamanyiko? Nali manyi nti okimanyiko. Era naye mutuufu awo we nafunira obugumu ningamba ebintu bino bintuwaanikiddemu kitigenda. Wangulu waliwo ekifu mwenye oba Emma yali kubye ku ssimu. Naye teri ankubirako ssimu wadde. Otandika ekyo kirowoozo kifuna ddi ekyeraliikiriramu? Ng'oli mu baasi? N'ogamba olaba Emma tannankubira ku ssimu. Ate n'oli tanaba kunkubirako. Ne Emma tannakuba? N'Emma talikuba ssimu. Yongera ku ddoboozi. Ngamba kati bwenkuba? Era bwe wakuba wambuuza olaga wakonze Nairobi. Oti nkolayo ki? Konze walinga mpisi. Oti ani? Oti Mbaziira. Oti omumanyi konze nedda. Bwe kyali bamwegaanirawo? Nze nali mumanyi. Waliwo omuntu okutegeera ngoba nga otudde wano otudde wano. Naye ku ssimu. So sobola kungamba nti omanyi nga twogeredde ku ssimu. Yes. Mbasi kumanyi. Erabika eyitamu. Wangi. Oli otya Nabirye? Wangi sebo. Oli otya? Wendi sebo. Obulamu bugamba ki? Obulamu buli sebo. Oyogerako ne waswa Emma? Yes, mukama wange nkuwulira. Oli ludda wa? Kenya. Oli wa? Genda Kenya. Oli Kenya? Yes, mukama wange ngenda kati njali muba. Naye tewansiibudde nze mukwano gwo? Kafaayo Emma singanga mba nterese. Lwaki tewansiibuddeko? Emma simu mbadde sirina bambi era basimu. Era wandinkubiddeko mbadde mukwano gwo? Emma nali kukubiddeko naye nsonyiwa mbadde sirina simu. Kati tokondiremu katono mbuliramu katono. Ogenza otya Kenya buladi wange? Kati waliwo ekitongole simanyi oba yadde ekitongole ki kyatukwata bulungi. Nankubira simu oluvannyuma nga maze okugenda nga wayitewo ennaku oba nga 5. Ow'ekitongole? N'agamba ati kusinziira ku vidiyo zo zinalabye zonna n'embeera gyendaba ndaba
nabanga nanga kiba kisoboka ng'ofundikseewo mukusaba n'ekitemakana n'ab'ebitongole abalala. Nabeerawo kyansi osobola okuvaako e Uganda n'ogendako mu nsi endala n'obuuzaako ebirowoozo. Mpulira. Kati okakasa osobola konze ngenda kufumbira gyendi. Nagamba ati kale waliwo mukwano gwange ali e Nairobi. Ngenda kukwatagana naye mukubire naye one pulaani oboneke ngugwa Uganda ogendeko e Nairobi tukufunire engeri endala yogenda okuyambibwamu. Ali ndi awo zaye ennaku z'omwezi 19. Mpulira. Egadi yabaana ayina yenkulizaganikizaako nambwe. Iye. Nali neebasowaka bungi nga jesaawo zaali digiri. Agamba ati wali wava kusindika kuno sente za transport nzwagala ogende. Singa maike minagitadde wala. Bakwataganye n'abantu abagituyamba okwasirako bakisebenza obeere bulungi. Abakusindikira sente abo be bani amannya gaabwe? Kati asooka bamuyita Maaka omumanyi? Maaka naye erinnya eddala taalikwata bulungi. Yakugambye Maaka ali luddawa? Yangambye ati ye ali ku Kenya naye akwatagana n'olu ali e Nairobi. Kati ono owe Nairobi bamuyita Dr. Mbazira Moses. Yangamba nyine linagi owe Nairobi ye Mbazira Moses Dr. Yengenda kati Mbazira Moses. Mbazira wayogeddeko naye? Nagendeko naye ng'alinnya baasi era n'ayogerako n'olekita wa baasi. Kati kambuuzeemu katono. Bwe wabadde nnyonnyolamu katono bwe wabadde ova e Makuutu watambudde otya? Yava e Makuutu? Ye. Ate bwe nabadde nva e Makuutu nga ndi ku lugendo lwange. Nasimbudde ne muganda wange nikugenda waliwo akatawuni akalala bakayita Wuuno. Muganda we yaani oyo? Muganda wange bamuyita abaka bamulabako era timwamulabako kati yalimbo. Amannya ge? Bamuyita Bumaali. Bumaali wa myaka emeka? Wabula tobuuzi mbali lina. Naye face basi kutegera. Yes. Nali simumanyira paka nakati simumanyi. Kati bwe tumala okunyumyamu awo olumaze okulalika bwana kugamba njireka ogenda wakyama. Kati ye kyadda okubanza saaliwo mbuuliramu ebyaliwo mpitidamu. Ize olwamaize okungamba ekigambo nti olabika yogenda wakyama olowoozeza otya. Ne kugamba Emma akoleki. Bwana kuddamu kikekera dali. Bagamba buli kyekiseera okulesa amagezi g'omuntu oba weegaayo oba naye amagezi genkuwa nti baase weeyimirira wepa fuluma ogiddukemu emisinde ati zekuze njiriba kulidde myunyo nange kati andingamba leero luno omusajja namugamba ke kaseera okozesa amagezi g'omuki ng'omuntu buti statement ogiddemu kati nojatu ajuli nakugamba nti wangamba buti kyekiseera weebeereremu ng'omugezi baase weeyimirira bwepa gidduke gifulume oba si ekyo sigala ogende gwamaanyi oba si ekyo genda naye bodda ebyona nebikwetokota nkubiza akafaanani awo ninjira ninkola emikono bwendi enjoka zikusala nali nguza akasooli kakati awo obadde okyaŋŋamba akasooli gwe wali olya
Kyecha ddakawo. Ni muwo omuwala yali atuddawo. Wafunira omutima omugabyawo. Ate ng'enjala yali ennuma. N'agamba kiki naye yayogera mululi. Nimugamba nze byogera sibiwulira pozi yogera luzungu naye akasooli kako nkuwadde. Toyagala nti ambivuddemu. Ati ng'ofunye waasiwaasi okukubira essimu. Teri taabu. Ate osikuze nti basi buli ntebe nakono ntebe mu makati ninsooka ningenda eri ye kondakita tiwayi njagala gendako out. Ati naye naawe otama. Kondakita yagamba ati obwedde ontowanya n'abisimu. Nkali ate oli bwagala fulumamu n'osirika. Noddamu n'okuba simu nimugamba waayo omusajja agaanye. Nogamba sirika naye ngendirako neyimirira fuluma bisinde bwaba aganya kuba enduulu. Ngibagezi gendamu omusajja namugamba ekiddako kuyimirira ebeganya enduulu esumulukuke. Kati waliwo eyayimirira nga waliwo polisi mu maaso. Mpulira nga bateesewo road blocker bacekinga ningamba nti wano sisukkawo wa lutalo ninkwata engoye zange nali naziteeka kuno ku mubiri zonna nteekako jacket. Wayambala engoye meka? Nayambala na t-shirt 3 saati emu ne jacket. Kati bwe natuuka mu baasi nintoolako ng'ebbugumu nziteeka awo. Kati bwe nalaba nga agenda kuyimirira ninsoloza engoye zange. Gamba nti kati wano ayimirira nga nze nfuluma. Ninsembera nga mu maaso poliisi nga zigenda mpolampola nange nvaayo mpolampola. Gano sigenda amugamba ku kintu kyonna kuyimirira kugulawo nzaamusooka ku luggi. Ku myansa? Ku mulyango nzaavaamu. Atuuka neyimirira. Riva n'avaayo. Ye n'asembera wa luggi. Nange ningamba nti waayi vaayo njagala genda afuka. Ati gwe nkuganye dda okufuluma wabweru. Essaawa zigenze ogenda wa? Abala baali bafuluma oba gweka? Driver yasooka ofuluma n'agenda eri mu maaso eri yalinga police. Yes. Ati nze eyaddako oyo. Ati nakuganye dda ofuluma ogenda atukwasa. Konze onganye ofuluma obulamu bwange. Yontwala sigenda atuukayo. Wano nkoma wano. Oba nfiira wano nta. Ntivaayo nze nfulume. Ati nedda ddayo. Nti nedda sigenda kweyongerayo. Wenyola ne kondakita? Nti obwedde ontamye dda nkugamba tuula totuula ontamye n'ebisimu byogenda vaayo konze nange vaayo nfulume. Saagala ondage nnyo nti oli mukunyumirirwa. Nze alina okwerumirwa obulamu bwange. Ogenda nze ndeka wano. Awo nineesika. Tuli musanga mwenda? Mwenda. Ngujjukira bulungi. Nineesika ekigere ekimu ne nkiteeka wansi wabweru. Owa baasi? Kino ne kisigalako. Driver n'ayingira. Ningamba oba mugisimbula kino tekiddamu. Ate tujja kwesikulira wano. Oba mulinnyako. Muningi. Nasigenda kweyongerayo. Mpulira bulungi nnyo. Waliwo omusajja yali awo maaso awo. Namugamba waayo omusajja mutte. Omuntu abeera n'ebizibu bye. Wedde omusajja agamba ye bamugambye ogenda eriyo ebizibu. Gwakubuulira towulira. Aleeta simu oyogere ku simu toyogera ku simu. Ekitegeeza simu gye nakugamba oli ali akuwulira? Yes. Gwe toli ku simu. Omwana aleeta simu oyogere n'oyo ali kwagala ayogere naye. Ogamba ddayo n'ebisimu bye nti muleke nga bwakutamye n'ebisimu bye. Muleke wano ffe tugende. Ye kenyini yagenda okulaba. Oyayogera Munauganda? Yali Munauganda. Munauganda bamanyi mbeebaza nnyo olw'omutima ogwo naddala babeera mu Kenya. Ati muleke. Era mbabuuzizzaako.
kati awo nandeka weda nkirwanirira nkiyamba era bino oba kisoga oba kingambe kiva ekivulidde Uganda nangira yoli kondakita konze kasita nsigadde wano mugende n'osigala wabweru ningamba ngende mwana gwa polisi bogenda ku polisi bibuuzo sirina answer ya motoka byali bingi nnyo kuli eri bibira nange maaso eri polisi era yolabayo koko abutaala ngamba nisoka nindi ebikubawo n'okube kona motoka ngasaga nga wokuba simu nfuna plan ningenda nisoka ninkyamu mu kikonko navudemu basi navudemu naye kati wamudimu kweyiya nalutandikako okuwira ennyuma ng'otambula odda mabega anti kanda gamba ofuna emotoka gikuba omukono wakuba emotoka meka nga ziganya emirira teri motoka yamirirako wadde naye nakuba mpitirivu nezigaana manyere ekkubo amakubo g'Ekenya eno galiko amateeka n'emivuyo mingi ekiro kati awo tugambe yake mwala kati noonya either omwala oba akasiko oba omwala ninga kati awo ekyali kumpi mwala newebaka naye ng'olowooza ki obuddo nenyira nisooka nintimbayo konti olaba teri musota pozi nga kigenda kunyumba ninesonseka mwala gwo n'osula mwala okuva saa 9 paka 12 nto yafuwansi eyakulabisa ng'okankana sinza akaaba ekiseera ekyo nalowooza nti oba kuli nina ekintu kyona kyeneefubita alibadde neetunga obulago awo mu mwala ennaku nalifuna ennaku empitirivu Emma eyasembayo eyo ningamba nti de bukyanjagala mirembe leero njituuse wafunye biwunyo terali neddembe lyendimu lero bujale boogerako Uganda empya neddembe n'essanyu byenasaba era asatu gakuwombera nfunyeko esimu n'essanyu n'obonaabonera mu kinyakyo kalole ali mulungi wayita mu kiro kakati awo tumaze ovaawo anyway sitode mugitegedde buja bwatoloka so kumakya okuba omusajja w'ekimotoka saa 12 awo bani otulopa nga tunzita tewanganya nakwebaka ekiro ekyo omanyi tisebaka paka kumakya walinnya emotoka kati olowooza nze nebaka meni gwe waliko agasuusu naliko mu mpukumu naye Emma okay wekimotoka akuvuga kutambuza bulungi omusajja oyo teyakutawaanya okay notuuka mu famire eno so mbadde nsaba famire eno gyebaze mu kamera ng'ensi yo neraba nebaza famire eno yankumye wateyambisiza bubi natuuse ne bampa essanyu ne bagamba netunyumya wadde nga babadde banyumya ennimi endala nze ntategeera naye waliwo mwebadde mugattamu waliwo agattawo Oluganda netunyumya wawulidde ojja ng'otuuse mu bantu nawulidde bulungi nnyo namuli omutima nalabe nga amaze okugibwa wendi wano ndiwaka ne bw'osigalawo sikola amakulu agala kusigala Kenya omusajja anataka kukaa Kenya anataka kubaki Kenya karibu he's very happy anataka kubaki Kenya hapa okay so that is the happiness lero bagamba nti waswa Emma YouTube channel we make a difference church twisa the beast we make a difference we make it happen nebaza mwenda bana Uganda abamiriddewo nange abamiriddewo naffe financially economically socially you know abankubidde amasimu people have responded bana Uganda Kenya mwebale nnyo balidde bana Uganda mu nsi yonna you've made it happen yesawa bana Uganda bakulumiriddwa nnyo era zino sente zindi sono si zange sente z'abantu bamenipatia pesa tukuja hapa sente zaabwe ze bampadde ze zindese e Kenya okitegedde omwala Esther yatuwa olukumu le Kenya nakuweereza in fact yalukuweereza nyine
So Esther, thank you so much. So that is it. Kati tuddaka. Olowooza ki? Sina chako. Tuddeyo. Tuddewa. Makuutu oba. Ndina walala. Tolina wakudda walala. Kati katumalira kino lumu. Ebyo obitegedde. Kati kyali omulenzi okudda nakuba esimu nagamba jangu omulemu nokkiriza. Bandeke. Bakole batya? Bandeke yagala okunyamba. Tire mitendere mituufu. Kadde mwaka ense kawulire. Akola atya? Ayagala okunamba. Ayitire mitendere mituufu. Tekyali yakukubira simu manju. Wafunye kyakuyiga ki kikulu nnyo. Koyi. Ambeera awo. Mu mbeera yonna mwe twabadde. N'embeera gy'obadde olimu akavuyo konna. Wafunye kyakuyiga ki eri obulamu bwo kye njagala oŋŋambe. Bw'okingamba kye wafunye ekyokuyiga tugenda kuyamba. Nafunye ekyokuyiga nga ndina okweteekako defenses kenyini ku bulamu bwange. Okuleka okupapira ekintu ndina okwetegereza. Teri kupapa. Wona be ngamba de nsooba ngoloza nsooba. Kumbe ngenda mpola buli kimu nkiraba. Okay. Kati bana Uganda basaba ki? Kuba katuddaka. Bana Uganda bangambye naabiyitaga kuyamba. Kuba bali mu kusooka badde baloza bintu bya lwali. Bagenze okutuzola ngoli katala mwe bagambye otundaga keke yocha. Era oli ina golo di Nabirye. Katusabe bali mukudda mu kuyiga. Bana Uganda basaba ki? Bagenda kola Badde kuyiga. Okakasa bagenda kuyiga. Kino kyogere ngense ewulira. Ba omuntu okukuwa sente ze. Nakye yagadde takituuseeko. Akoleka bwereere. Kati oli mweraliikirivu mu mutima. Nnyo. Kibayinza okunona. Ekiseera kyonna. Omusajja bwe yagambye nti gwetunanga keekero kyabategeddemu kyawe. Tomanyi. Abaffe ndoza annange. Mama. Mama genda na paka kukuru wale. Anataka ukue mzuri. Kwa mkutano yangu sasa. How is life in Kenya? It's good. Very good, eh? No. Twagala nakuddayo. Okola bankuza nti emo ivayo naye. Ogenda kunkuma otya? Oyagala kusigala eno. Wadde otosanye. Nga tajja kutawanya. Ennaku lumu. Otuukiddewo. Mu lunaku lumu embeera ebadde maze okukyuka. Omukulu ono. One day. Ennaku lumu Embeera ekyusa. Ebitambula nga biryoke. kati agenda akomewo ajja tukyali maama mpisiza bulungi nnyo. Teri mulala kusizaako bulungi gamba awo. Teri. Sanyuse nnyo. Teri. Nange nja kujja nkyaleko Kenya naye naba and I'll come back to Kenya soon. Welcome. Nkyalina abantu bensiibula mukama wange. Nkyalina abantu bensiibulako ogenda kunkubira eddaka awo kansoke nsiibule bana banno. Sasa pamwisa wanga 2 or 3. Sawa ngeme ekirawo. Yes. Yes, I think I'll do some border.
Bagenze. Eka barabajja. Mulala jja. Kati mgenda kuyita wa. Ndio. Kwaite mwita mkasa. Sasa ndio hata wanaingia. Mambo wewe. Poa. Kali. Mwite mkasa. Mpite tu.